Bobby, Kyagulanyi, people power. And if you vote for Umbrella, you're voting for homosexuality. Speaker Anita Mungu ebya Umbrella byo abeera habiwangako amazzi kati bo abagenze ku lwale eyo we yabadde ayogera olwavuddeyo wulira bye babadde banonye ku lwale ate ey'abakulu Bobby Kyagulanyi Bobby mwana tuvuddeyo gisale sala katizine sawa tula wako istekera eke kibadde kitute mwana kujja sala era tuli kulye mulo era tetuvayo mulo atugenda waka mulo people power. Bobi Wine yakulemberedde eggwanga lino nga tetunnakitegeera kubanga amazima kati tutambulira ku ntoli za Bobi Wine buli kyakola. Bobi Wine yaleeta eggaali naffe ne tukoopa, n'aleeta yunifoomu eza bicepe naffe ne tuzikola. Bobi Wine atukozesezza ensobi ze mutalabanga ife aba NRM. Bobi Wine strategies ze ez'akalulu ez'okunoonya akalulu tetuzisobola wadde kwaffe ebyaffe bitambulira ku nsimbi. bwe bityo bwe byabadde obumu ku butambi obuli mu kusatulatinga ku mitimbagano vidino ng'osaba ogimperamu ekigalo lwakininamu NRM ebyeddala nga atenda era ng'agamba nti Bobi Wine ono yandibanga yatandika dda okufuga. Statement eyo ayina by'ajogeredde ku mwami ono wa NRM Ssabamwemu Obudde ebigambo ebyo. Mama, Katonda wange. Ladies and gentlemen, mbale esuze mu kisooka. Ate abagisoba Museveni abakola ki bati? Laba. Katonda wange. Mbale kakati wantu ina kudda mu assessment okugerageranya mbale iganga kiki ekisinzeeko mama nyabo laba hey ladies and gentlemen, mbale yandisula mu kisooka is topping up the table. Mbale eyogedde statement ekyasinze kubeera heavy. Mama. Laba emisindi. Amalewa gawe bagatwala kati bagamba ekimala. Mama nyabu. Abo bola babo emboka enyuka omugo guvuga naye raba. Ate omugisi wabayogedde bino mubagadde makuba abagisi basala empalo baba bafuutuka mu nsiki eyo yonna misinde kati awo oba baleese buleesi waka. Temwerabira nze gudoyi banzaala bufumbo ow'embale nke nze ow'embale origino mutulabye mama nyabu. Gwi laba mbale mumpango respect mama nyabu ba mobilize bambale mubadde fona lebo nambeshe big up mama nyabu nzikiriza babaze zikiriza naye eiganga letu ina kuddamu ate kuzimba buto otherwise kati abembale twaliwanise mama big up. Ate biri ebyabali bya solidarity
ebyaife bitambulira ku ssente byabali bya solidarity awazira ssente ife tutukola. So amazima gali ndi Bobi Wine oli musaada kati huyo muize ku Uganda national flag muli kufulaga kwimwe nani ataidi ng'omuntu yena buli lwabanga agema flaga aba ali ku respecting ansi ye. Okugema flaga is it a crime? Imwe lwaki mudi kubira saluti? Buti omuntu agemye flaga totekerwa na mukumukona kutotekerwa na kumugema ku kyambalo kyalimu. Kasita aba agemye Uganda flag. Kasita aba agemye Uganda national flag totekerwa na kumugema ku mpale ye. Bwe tubanga ni mudirensi ed respectinga Uganda gundi flaga dayo. Bwe dibanga ni dirensi ediri mu democracy totekerwa kugema ku muntu alina flaga. Amaje getimba flag ku uniform dago kuli ku Uganda national flag eziraga konako gabagonka. Police ezaji ejikona kubanga uniform kuba ku Uganda national flag. But whoever agemye Uganda national flag tategerwa na kukwesa tomusembera na musemberera kubanga abali agemye kitibwa chansi. So Bobi Wine aja tukozesa ine ensominze n'abakoba bwe munati amma nimutegeera Bobi Wine nani mujja kutegeera ekyo kuizaako n'abakoba Bobi Wine ize mezaya. Nabakoba Bobi Wine mezaya. Nabakoba Bobi Wine ali kumasa ya abantu. Nabakoba Bobi Wine ali kumasa ya Katonda. Nabakoba Bobi Wine ali mu season ye. Bobi Wine ali mu season ye. Ali mu biro bye. Iwa mugema kuniwo ogwa. That's why ife tusirike. Imwe abenare mwawaza sente zirakola. Ate sene daimo da bukukulu. President bakulimba yesene dabo da bukukulu. Buli gwotuma akola bukukulu. Buli akuwa budget wa bukukulu asoka kuigusa uweme ya yale ta ku ground abusigairewo. Aye ngate ne mubusigairewo era bwona yabwenda abwirize. Kyova obona nti kazira woli ndi kukobera Bobi Wine ali kumasa y'abantu. Season yo muntu ngewoireku niboli nabo bakulyamu olukwe ITD abantu kyabali kulya mu NRM olukwe kubanga amazima gali nti bye mukola byona byongera kusimira NRM China. Kubanga tulikwogera ku gains. Political parties, it is part of the gains. Kingdomship, it is part of the gains. Even abantu bene ifa abantu bene era bali part of the gains that you talking about. Now why are you fighting them? Why are you torturing them? Why are you beating them? Why are you insulting them? Echo nekizibu kubanga isura iragana mu bakukoba don't underestimate the power of the peasants. Ba Napoleon bali ku ba Kingireusi baliyo ba itira ba Mussolini aye tonomanga mani ga bantu ba bulido oba ba wansi ba peasant bazibwino kubanga baba waidye bwekyuka nga kibagemye tibasoboka. Ndekyo vobona ni muntu w'abantu nesigalira mu bantu mwe muli esente daimwe muvuukira aife
katusigaze abantu tuida kuluzinga byonna katusigaze omukwano gw'abantu Katonda abawa omukisa Edidiani Kabanda ngasigala nga mbakobera mazima leero mbaire mbabuzeeku